twabadde tusiiramyeko akasiiramo akawera naye nga we mumanyi munnange ne tufunamuko emiziziko natataganyizidwamuko olukomo wano essimu naye toviiriddemu awo nga ategudde ekise naawe toviiriddemu awo nga ategudde ekise omanyi mukenula nnyanja akwata omubogofu n'atabambula tegedde ensonga kale toviiriddemu awo nga ategudde ekise oba kajubi akwata engenzi ziri ze bayita zikulunkalu kulumbisi kululagala kulubazzi ate munnange muntu yeddira ensenene ate akwata ensenene nga tazirya anaalyako ki anaakola atya era kuba kuviiramu awo naye obuwoomi bw'entote ne kawanko bubi abuliira omwo setukalirira mpomigano nga yeteekerateekera muzibu sijja kubanga omuyizi ssaanya ayiga olwereere obuwoomi bw'enswa n'atalya mutima aguliira omwo nze munnabusiro saava bosa musinsereganyikawo nawo sengule 222 mukenku mu lulimi oluganda nga nakuwandiikira ebitabo bino ebyolulimi oluganda nze nakuwandiikira ebitabo by'olulimi oluganda bino nakuwandiikira olulasange kya mitwalo 10 kinoonyeko basekabaka b'ensimu waba kya mitwalo 3 olulimi oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi ogwokubiri mitwalo 3 effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3 ate ne wabaawo nekino ekiyitibwa enjogera z'Abaganda n'engero ensonga embuziba kino nno kyakafuluma kipya era kya mitwalo 6 kati kola bwoti ku mitwalo 25 bino byonna obifuna mitwalo 25 byonna obifuna musomesa nkoze ntyo okubifuna yita ku 078 599 343 yita ku 078 599 ebitabo bino byonna nga bwe biri wano obyefunire bino byonna mitwalo 25 oyita ku 078 599 343 wammanga ebintu bikutambulira bulungi nabadde maliriza okubanyonyola ekigambo erinnya we kyava omuntu bwe yakwatanga ekintu nga takimanyi bwe kiyitibwa n'akitwala ewa kabona wa Lubaale Kiwanuka nga bakoola Kiwanuka nga bagamba nti Kiwanuka linnya ku mutwe otuume ekintu kino okitubuulire bwe mwava ekigambo linnya bwe mwava ekigambo tuuma erinnya oba okutuuma erinnya n'olwekyo Abaganda balina ebika by'amannya ge batuuma bingi oyinza okubeera ng'obadde tokimanyi nno munnange era obanga tobyawula ekisooka byonna erinnya ery'oku kifugi olimanyi yeririwa singa bakugamba nti olina erinnya ery'oku kifugi erinnya naye nga mbategeeza nti olutambi luno luteekeddwamu ensimbi omukulu bamuyita Jemba ali mu UK mulangira Jemba ali mu UK abantu nga bano betwetaaga okubanga tuyitimusa olulimi kubanga bo bafuba nnyo okulaba nti bawagira mu mbeera yonna olulimi lwabwe luno okuba nti lutambula naawe bw'obeera eyo olina ebbanja wakirigula ku bitabo bino byempandiise kubanga bw'ogula ebitabo bino byempandiise ate era ofuuka omumanyi otambula n'okumanya byonna ku mitwalo 25 gyokka ng'obyefunira teebereza yita ku 078 599 343 ofune mulangira Jemba awo mu UK oba United Kingdom lutambi luno yalubatuusaako wonna wooli oluwulire era olulaba naye nga ate tetwagala otendereze buwoomi bwa nswa nga tonakutendereza nkuyege eziba zibumbye ekiswa munnange ebika by'amannya ekika ekisooka nkibagambye ery'oku kifugi erinnya ery'oku kifugi lyerirwa oba lyerirwa erinnya eryo litera kuba linnya lya lugero erinnya lye batuuma omwana nga yakazaalibwa era balimutuumira ku kifugi kyova olaba tuliyita linnya lya ku kifugi erinnya ery'oku kifugi lituumibwa jjajja mukyala oba jjajja omukazi azaala taata w'omwana oyo yatuuma erinnya eryo kubanga teriba linnya lya kika wabula liba linnya lya lugero olulimu amakulu munnanga gaba gasirikiddwa amakulu ago gaba makusike ddala okugeza bweguyibwa obwogerwako oba bwekibuba bufumbo naye omuntu bayinza omutuuma bweguyibwa boogezange buzaalenge
buzaale kambo amannya ago bwe gatyo getuyita amannya ago ku kifugi oba erinnya eryo ku kifugi we libeera limu. Erinnya ekika ekirala ekyerinnya tutuuma erinnya ery'okwalulwa. Erinnya lino ery'okwalulwa lino nno liba linnya lya kika. Liba linnya lya kika. Amannya g'ekika gafugikibwa era munnange agafuga aba mukulu wa kika ekyo kiba twogerako. Omukulu w'ekika ekyo kiba twogerako. Mbadde njogera na mutabani wange ono Kiyinja Rosias ndi naye wano naye abadde alina engeri gy'abadde alagayemu. Bakutika ekyokulya olaga ya nsingo. Kakati erinnya lyenjogeddeko eddala lyerinnya ery'okwalulwa liba lya kika naye nakugambye nti n'amannya ag'ekika gafugibwa omukulu w'ekika. Kale nno ekika ekyo kiba twogerako era buli muntu ow'ekika afuna erinnya lirye. Amannya gano tegabbulwa. Tegabbulwa. Linnya ery'okwalulwa teribbulwa mu kika kirala kyonna wabula libbulwa mu kika ekyo mwe baba lituumye. Tujja kufuna kade tusome ku kigambo okwalula oba omukolo gw'okwalula. Tunafunayo abazira ekisa abavujjirira okuteekamu ku nsimbi. Tujja kusoma emisomo emirala egy'amaanyi. Kati ogwo gw'okwalulwa nagwo abantu bagwetaaga naye erinnya eryo tulyogeddeko njagadde olitegeere ery'okwalulwa. Liba limu lyokka ku muntu tebateekako abiri wabula oba na limu. Toyinza kusangayo mannya nga gali abiri ng'ate magatte nga gakwalula. Amannya ab'ennaku zino ebintu tebabyawula. Kati omuntu n'abeera ng'alina erinnya Nsubuga alina n'erinnya Mubiru. Okiraba gonna kyokka mannya ga kika gatuumwa ab'Emmamba Mubiru Nsubuga. Tubalaba nnyo nze mbalaba nnyo era mbawulira. Naye liba ly'abawala nalyo terikyusibwa wadde okugattibwa ate ku ly'ekisajja. Tebaligatta ku lya kisajja ng'ennaku zino bwe bakola. Abamu mukola ensobi eyo emutuuma abaana abawala amannya g'abasajja. Ensi si yaffe eyo nsi enkola si yaffe ezo nsi ziri ez'Abazungu. Enkola bw'eti entuuma ey'ekika ekyo ebeera ntuuma ngwira nnyo. Kale mukyewale bwe muba nga muli bakutuuma amannya. Kati ekika ekirala erinnya epaatiike. Abantu okuva dda nga babapatiikako amannya. Erinnya epaatiike nalyo Omuganda aba n'erinnya epaatiike oluusi aba n'erinnya epaatiike. Erinnya eryo litera kwesigamizibwa nnyo ku neeyisa oba ku muze. Omuze gw'omuntu ebyo bye yateranga okukola oba bye baamulaba ng'akola byatera okwogera. Linnya eryo ne ndyoka limutuumibwa era mwabangamu ng'amannya kugeza Tigiinya, Ziriddamu, Alinyiikira, Mufutu Bbazi, Mujoozi. Amannya ago bagapatiika bagatuuma butuumi kusinziira ku mbeera y'omuntu eba eriwo oba gy'aba yeeyisaamu amannya ago. Erinnya eryo omuntu bw'aba alyogerako talyatula nti linnya lye wabula gamba Bampita. Nolwekyo ekigambo kino Bampita okukikozesa ku linnya lye yennyini ery'ekika eba nsobi. Tugamba nti Bampita Mubiru. Ate ggwe weeyitaani. Ekyo kikyamu naye ennaku zino ate kyekiriwo omuntu agamba nti Bampita Mubiru. Ate kati ggwe weeyitaani. Bampita oliteeka ku linnya epaatiike lye bakupatiikako obupatiisi ogamba Bampita Tigiinya. Oyinza okuba otigiinya kati ne bakutuuma Tigiinya. Kamiima oyinza okuba omiima ne bakutuuma Bampita Kamiima. Ago amapaatiike ge twogerako Bampita naye erinnya eriryo togamba nti Bampita Serwadda. Eba nsobi nno. Bampita gundi. Amannya amalala tegakozesebwako kigambo Bampita. Tebakuyita mayite. Amannya amalala tebakuyita mayite n'ate eri epaatiike baba bali kuyita. Kati ekika ekyokuna amannya amabbule. Erinnya ery'ekika lyabbulwanga era lyabbulwanga wa kika. Eri olugero oba epaatiike lyabbulwanga nga tebagoberera muziro. Erinnya ery'omuziro teribbulwa atali wa kika wadde kojjaawo oba jjajjaawo. Newankubadde nga wali omwagala nnyo
omuntu oyo oba kojjaawo oba jjajjaawo teribbulwa mu ngeri eyo ate omuntu atali wa kika teribbulwa eryo bw'oba olyagala lireke lyesonyiwe okwate olukato olubifumitire olukato obiwummule amannya agamabbule ag'Abaganda bagatuumira ddala. Kakati ne wabaawo n'erinnya ery'obuzira oba ery'obuwanguzi okugeza nga Ssaalongo ne Nnaalongo ago ga buzira era ga buwanguzi. Omuntu amala kubaako obuwanguzi bwatuukako obw'okufuna abalongo n'afuuka Ssaalongo kaawonawo nalyo likukwata lwa mbeera ya buwanguzi obulamu oba obuzizza naddala mu lutabaalo mutabaazi ago nago tegabbulwanga gwe okolerera likolerera erinnya eryo naawe n'olyoka olifuna kuba lya buwanguzi kujjako kabaka yekka yayinza okuyitibwa katugeze Ssaalongo ne waba tazaalanga balongo kabaka asobola okuyitibwa Ssaalongo wali tazaalanga balongo kati erinnya eryo nalyo tulyogeddeko. Ati erinnya ly'ensembyayo erinnya ery'ekisomi sigenda kulyogerako bingi kubanga awo bannaddiini bwe baatusanga nga tulina amannya agaffe ne batupatiikako agaabwe ge muyita amannya amazungu oba amabatize amannya ago si ge mannya gaffe era usanga bani ba Gideoni ba Dennis James Richard Vianney amannya ago ag'engeri y'amazunguzungu ago. Kati njogedde ku bika by'amannya mu Buganda n'ennambulula ebintu ebyo naye ebitabo bino binoonyeeko ku 25 osobola okwefunira olulasangeye ku 10,000 kino kipya kya Kafulumya enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu Luziba kya 6,000 waliwo kino Bassekabaka b'ensi muwawa kino Bassekabaka b'ensi muwawa kya 3,000 na wano effumbekero ly'ebisoko kya 3,000 byonna awamu biba bya 25,000 kale bino osobola okubifuna oyita ku 078 599 343 078 599 343 kirawo olabe ate engeri gy'ofuna ebitabo ebyo. Kale katubasiibule mubeere bulungi mweraba mwenna.